Amongi atuse bulungi nnyo nze kankwabye n'ensi ye neemanya mwe namanya kimunampa olunaku lwajjo mwenna mwasuze mukimanyi bulungi nnyo nti omusango ogujja Honorable Joel Ssenyonyi mu Parliament tegusukka ssaawa 4 z'akumakya nga bwe twabagambye ffenna ku social media nga basuze bayisize ekiwandiiko nti judgment yaki yaleero ku makya wabula bugenza okukya nga video ze twakoze n'amaloboozi agatambula ku ground gatiisizaamuko okusingira ddala wulira wano okusingira ddala one Simon Byabakama yagambye banne yes we have made a lot of mistakes in this process but I reserve some respect in the public because I'm losing my credibility if I continue go on and nominate Joel Ssenyonyi. If I continue denominate Joel Ssenyonyi because he's the leader of opposition, it will not sound good to the international community. It will not sound good to even the locals that the leader of opposition has been denominated in the case whereby the problem is not his, the problem is ours and Minister of Justice. Ye abagambye nti obuzibu si bwaffe, obuzibu si bwa Ssenyonyi, obuzibu bwa Minister of Justice ne Electoral Commission abakola era mu constituency so si Ssenyonyi ng'omuntu. So n'abagamba kyonna kye mwagala okukola kijja kundabisa. Kati bwe yayogedde bw'atyo ye Anita Amongi jjukira abaana ba Winnie Dolo abasinga obungi bakola ku Parliament bali mu ngalo za Anita Amongi. Abaana ba Prime Minister Lobina Nabbanja n'abaluganda bakone mukwano bakola ku Parliament Speaker Anita Amongi yabawa emirimu. Mu judiciary Anita Amongi ayinamu emukono. Kati ekizibu kiziruddawa olw'okuba nti bakomredi bakoze video nyingi nnyo ne zirabisa judicial system webungeredde olwalira nti Amongi yaddamanyi nti ku ssaawa 4 kaba kaweddemu naye bwana mukulu w'essaza erya Electoral Commission Simon Byabakama Mbereju afunyemu akatengo. Bwafunamu akatengo kati wulira ekizzeeko. Anita Amongi bwategedde nti okusaba kwe yateeka mu kooti okusazaamu ebintu bya Joel Ssenyonyi era nga ne judgment mpandiike nti Joel Ssenyonyi tateekeddwa kuggyibwa mu Racine. Anita Amongi kyakoze mu kimanyi. Anita Amongi asindikidde Justice Collins Acheram oba Justice Collins Serene kiri ACE RRAM wa Asram namusindikira message nga mutiisa ku judgment jakozwe petition obutaji dismissinga addemu overturning ruling eyo agambe nti Ssenyonyi gumutiisa kati wenzijidde ku mpewo kuno. Anita Amongi wali ku video eno. Anita Amongi speaker wali ku video eno. Njagala owakane nti bakusindikidde ruling eyo. Notiisa Justice Collins n'omugamba nti overturning ruling gyakoze ng'ekkiriza Joel Ssenyonyi osigala mu race. Kati essaawa zino bwe bikyuka ku makya oba ekiro kino kiba kitegeeza Anita Amongi omulamuzi either mugambe ogenda kuva mu office eyo oba kikinenga ekituufu kiri nti judgment efulumye egamba nti akuramu no si akuramu si akuramu judgment efulumye egamba nti Joel Ssenyonyi talina buzibu alina okusigala mu race eyo. Kati Anita Amongi agamba okulya n'okukomba essowaani eyo ruling alina gy'overturninga wetujjidde essaawa zino ku mpewo. Kati bw'oba observinze olwalero e Nakawa mu campaign trail 7 gyakoze e Nakawa mukyalo ono Mekako Sadolini Carolite n'abatulege Sorogeti Mama Birangirangi talina kyabulidde bantu b'e Nakawa wonna
abadde ku Joel Ssenyonyi buli kimu ng'ali ku Joel Ssenyonyi to the extent akozesezza n'ebigambo ebigamba nti even Robert Kyagulanyi Ssentamu is small party. If I managed to send my agents to get cards and they won elections, what about? That means that is a small party, they have nothing to do. Even Joel Ssenyonyi, the money he consumes, the money is given to him by Museveni. Ntunuli omukazi n'engamba, no wait a minute. Na mukazi alaka alina ekintu kya mu bwongo. N'ekyo si kyekikulu, ekikulu kiri nti mwenna nyinza okuvaano ku live eno either ng'omusajja amutiisiza ati nenga ruling esoose egamba Joel Ssenyonyi talina musango asigale mu race. Reason being, Electoral Commission yennyini ya Simon Bakama ye yagazetinga ki? Ye gazetinga constituencies, si Joel Ssenyonyi. Aina okudirectinga mu byamateeka Simon Bakama ye Minister wa Justice and Constitution. Mau teyatwala buvunanyizibwa kutereeza byabakama mu kugazetinga constituency. So ebizibu sija Joel Ssenyonyi ng'omuntu. Ekizibu kya Electoral Commission na Minister wa Justice and Constitutional Affairs nobody Mao. Kati ewali obuzibu ye onayagala kukozesa force. Eriyo kanga netonya netola yesisira bwezenka nebe. Tolaba nti Museveni mubi. Tolaba nti Museveni mubi. Naye Anita Amongi ali times 10. Mukazi Anita Amongi mubi. Mukazi Anita Amongi mubi. Anita Amongi alinga embire zikwatira mu taxi. Ng'ate wemulite mu taxi tesobola kuyimirira. Tosobola okyogamba mu taxi nti taxi yimirira asooke mmala okweterezaamu. Kati embeera Anita Amongi mukazi mubi. Anita Amongi mubi. Bwe mpuliza firimu eziva mu famire ye munda wakati n'abasajja byasooka okubira nabo. Anita Amongi mubi. Oyo mukazi mubi. Ate abantu bakugamba nti ng'oyagala okutegeera obubi bw'omuntu n'entegeera ye n'obuzibu bwe n'obutemu, Katonda mugonnomoleka ensimbi oba amuwa obuyinza. Anita Amongi mmanyi mu FDC eyali omwavu emponga byoya bwe yali atunulanga Kasimigo ng'era n'ekkala entuufu nayo tagimanyi mu biseera ebyo, wali tosobola kulaba kalaze muzitegedde afunye wa MP ng'afuuse speaker ne sente azirina wootegeredde nti omukazi ono mubi. Anita Amongi ng'asobola okutta ng'alina kyayisaawo. Kati ye agamba tayagala kula ku muntu gwe bayita Joel Ssenyonyi mu paliamenti. N'olwaliro ekiro muyinza okumbira bye mbagamba baade balina okuta judgment ruling ku ssaawa ezi ez'okumakya. Ddayo tunuulire Honorable Jaden ne banna abakedde ku High Court nga bagenze kufuna ruling. Omulamuzi n'abagamba musooke mulinde mujja gifuna olw'eggulu via email. Office hours zitandika ssaawa 3 ne zikoma ssaawa 10 bwe zikoma. Kati bwebanga office hours zitandika ssaawa 3 ne zikoma ssaawa 10 zizino ssaawa 2 ruling tennafulumadde ku email, kitegeeza nti already Anita Amongi akola buli kisoboka kyonna bajje mu Joel Ssenyonyi. Kati nno kyenjagadde osooka kukola clarification ku nsenge eyo mugitegeere bulungi nnyo naye nga Justice amanya kangaddemu ono Justice Colin oba Anselm ndoza Anselm Anita Amongi amutiisatiisa overturning ruling in Anita Amongi's favor to denominate Joel Ssenyonyi by all means. Kati biddako tujja bitegeera mpola mpola. Ninga mbagambye the pressure is increasing slowly out of the world.